Tugenda kwa Mumaka gw'omugenzi Isma Olaxes tulabe biki ebibaddeyo ebigenze maaso nga bali mu kuziika. Wabula ku bigenda mu maaso bindaze nti nno abantu bangi nnyo babalese nga si bamativu ku lw'enfa ya Isma Olaxes era nga abantu bangi nnyo bakomplayininze omuli n'abanene mu ggwanga lyaffe. Abo nno nga bavuddeyo ne bakomplayininga ku ki ekigenda mu maaso era ne basaba ekikolwa kino eno kibeere nga kikoma embagirawo era nga ffe abawansi we tulowooza ebintu by'okutta abantu eby'okukubakuba amasasi mu bantu olw'okuba nti muyina obutakkaanya ebintu ebyo bibeere nga bikoma bireetawo okutya akacyankalano bireetawo oluvuuvuumo bireetawo enjawukana teekako n'obukyayi mu mitima gy'abantu. Imagine omuntu agamba bwe battidde Isma abadde ayinako watuuse olwonze atamanyikiddwa nnyo bwe naayogera tebanzite. Ebyo bonna abantu nno babyogeddeko nga bwe mugenda okuba nga mulaba mu katambi kino nno kisitudde ne Honorable Muhammad Insereko nawa obubaka obukambwe nnyo nayogera message enkambwe nnyo mu busungu obungi mu bukawu obungi ng'oyinza okugamba Isma tamuvumangako era ayogedde n'agamba immwe mwena ababadde bakulembeza nti nno Isma abadde nga avuma abantu ate mmwe kennyini mwe mubadde abantu ababadde nga bamutuma ekyokukola era wano abuuzizza obukyayi Abannayuganda nga muyina bungi wabula si yeyeka omwami Frank Gashumba tujjukire mu statement ye esoose yagambye Abannayuganda obukyayi muyina bungi nnyo eri bannammwe muyina obusungu bungi nnyo. However omuntu akunyizizza toyina kumutta ottawaaki yogera bwogezi naye bwe kiba kiganye mukube mukomera musolovinga ebintu byammwe mpaka wanayiga naye okumutta bannange kiba kigenze wala. Tugendagendako mu butambi obwo nayejjukira bw'oba tewa subscribing obutambi nga bwe buti ow'Oluganda togenda kubufuna mumwe kamwe kaba subscribing bagenda okufuna obutambi buno so obutabusubwa ky'olina okukola kwe kutwegattako ng'osubscribinze igwe subscribing okwate ne ku kigambo ekiri awo okwate ne ku notification eri awo waggulu video zonna ojja kubazifuna ate era ziliking o commenting. Katugendako mu biki ebibadde mu maka g'omugenzi Isma Olaxes tulabe okuziika nga we kutambudde tukomewo. يا ربي ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا أيتها النفس اسمعي gonnaggemu n'ebisolo byonna bizikirize ate ffenna alla amalafuwe eŋŋomba atuzuukize ya rabbi alla olaba ogenda kujja mu malayikati Israfiri omwoyo ate ko abantu bakadde bange annafu essaawa tumuleteseemu n'obuyambi bwonna obubaddewo mu bulamu bwa Isma nga buva eri omukulu Hamis Kigondo. Nange badde taliiwo naye nkakasa nti 100% abatudde wano nti Isma abadde munywanyi wa Kigondo ng'amuli ku mutima. Basaba ne banyabo nsaba bapromota nga bajobojja Kitega isuli saidi yalagawagira lisao neranga ngate yutwesa no maziga kwatayiga era kabula Nisize basi batembere ni mutani wa kufa. Nina bana wale wa zabe kwanza na bana. Nina mwana wangu bana msije mkwekele. Bebe mfobile mwana yafa. Naye apeka mwana ndio sababu mwana yagamba kuona.
Zena yimwira mu ngalo ekiteebeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tesobola kutaasa, ekikutaasa kibera Katonda kubanga eri wajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugale kumanya kulwanira eddembe lyammwe nga mutya okufa ne Mungu. Mbagezaako balwanyako n'emukuba mulwali because twalabona teragenda kudaba mwana we akola vidiyo abasajja obakula essimu abo bonna batudde mu tenti eri obagamba baesaao naye bagamba mubulizi mulungi tebadde gye banzaala mubulizi mukumandiri mulembeso geri naye bagamba ebadde gye banzaala batanzaala yafa bamba yafa babanda bange bafa ate ne bafa sirimu tebafa masasi kati bwebakuba essasi olwannyange nabutafa na bulumi kiremeeza temunagumanga okutya temunagumanga okutiitira abasajja bano ne mukuziba babaepa miliyoni 5 bayisima abadde wanvuma abonaabona naye nzibalisibwa abayimba omuteeeza mukaaga ekibibi kizibu kingi bino sobalina okwogera lwetufuna akazirekoga tulogere emigulete musala abayimanda amagenda amazima kumanya abali wakola bagenda kufa kumanya abali wakomanyi nebiwajjamu ku nsi zireba maaso ya kampeni bansika temukaaba mugambe bajageze kulera Katonda kubanza enzirako zebasemanyi bakuba mistake bade manyi banonyanze bankubira essimu wanyimalira nempangire ekubalesawo yanamba nenkolera bino tusinemenyuza ozaba kuyiso tebakoze mistake bakadde edakiika nebagamba bayinza okuba bakoze mistake nabadde banonyani abanonya badde naye okusobola Isma ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa olwekyo omwagizi ekizo tosobola kulimba ggwanga nga newakona nekulima era bamanyi abaminisita ebituba Isma afudde era gavumenti yenyoolemu bagishaye ebituba bino ekiranga ogenda kwa Isma kukozanga ssaddaaka nebalamawulire ku mulembe gw'amini bwe bito we bigenze wabula abantu babadde baziika wano we waviiriddeyo tiktoka gwe tumanyi ayinamu kasente abeera nnyo n'akasente abeera nnyo n'abasirikale abeera nnyo n'abanene mu ggwanga waavuddeyo n'ayasa ekyama n'agamba bannange abantu abo be batukozesa era nga be babadde bakozesa Isma byonna Isma byabadde akola abantu abo be babadde babimutuma nga nze bwe babadde nga bajja bantuma wabula olw'enjawukana ya ssente na biki bye batutuma okukola bayinza okutuma omulimu oguli risiki n'omala ogubakolera ne batakusasula kati obwo obusungu bwe tubeera nabwo bwe bututuleetera ebiseera ebisinga naffe okukyukamukko ne tutandika okubaddiza backfire ebyo nno tebibadde bigambo byange nammwe mugenda kubyewulirirako saagala mubeere nga mumpanda ebigambo mukamwa nti oba munange wabadde okola akatambi n'oyogera kino wabadde oyogera pooti n'oyogera bino n'oyogera biri nziramu buzzi ku biki ebiri mu katambi insummarizing ku biki ebiri mu katambi erigwe atasobola ekkalaba konna konna so inteekawo summarization eno summarizing eno so that gwe wojja owulire ku bigambo ebimu ebiri mu katambi ogenda obitukako ate era nga si bipya akatambi kaneno kakoleddwa omwami abaho mwenna abasinga mumanyi era nga ku mukutu gwa TikTok abantu bamukazaako okubeera nga ye omu ku ba state agent era nga baho abantu banze nnyo bazze bamulabulako abaana abalala bwe yakola ekibiina ekyokuba nti n'ekibiina ekyo kigenda kyegatte ku muhozi project n'ebintu ebirala abaana abannayuganda abali ku TikTok naddala abatayagala bino bintu bya politics ne bamwambalira okwokakkana bamuvumye left and right ne bamuba paka wansi obutaddamu kubanga atambuza oba atwala maaso ekibiina kineno ekya MK project ngenda bbanga mbatwalako mu katambe mukewulireko mu nnyini omwami ono nga ayogera amazima ate ebintu byayogera amazima kubanga yabitugambako mu ntandikwa nga yakajoyininga TikTok katugendeko mu katambe ke ate era tukomewo amanya nedowoozi Frank abawonga bulijjo koze vidiyo eno nga nina okunyolwa okwa muganda waffe Isma Ichuli eyafudde. This is Uganda, but tulagawa government ya Museveni mwagenda otufuga omulembe gw'obote ne Lwakasisi ne Fadulu gumwajjawo gwe guzzeewo olaba omusaayi gw'abantu nga guli kuyiika mu wiiki emu
ng'abantu bafa ate nga bakyafa kitutwala wa Isma otulumye nnyo by the way Isma oli nkyali waffe obadde kyali waffe nganze Frank obadde mukwano gwange Isma ekikusiza bantu bano okukozesa ne batasasula ne mudda mu okuyisinganya ebigambo singa baali bakuwa sente tewandifudde kuba nange bankozesaako ko mukyalo oyo Biden yali kano na Rweiso kino nkyogera oba nange munzite watukozesa ejjinja nze yali ahedinga team ey'abantu abaali bawagira nnyo FDC nemba kuleetera n'oba meetinga buli kimu ne mutukozesa bye mwatusuubiza temwatuwadde 11 kati omuntu bw'avaayo mu busungu ng'obwo n'ayogera ajja kukubibwa amasasi afe na Rweiso watukozesa nga kondomu saafunadde n'olwataano era kyekintu ekyaleetera obulamu bwange okubonaabona nakati nali nina omulimu omulungi ogwali gweyagaza bwe naddayo okukola bagamba mu abali mu gavumenti gende kuwa omulimu naddayo waffe ku kyalo etandika okuyiya up to now singa Isma ebyamuse nobwo following video eno gyasembyeyo okukola ng'agamba mutukozesa tubanja era byebimungi ebyo ekyo nkyogera oba kufa buli omu alina olunaku lwo Isma ofudde leero enkya mwabaddako n'omulala yaddako naye ffenna tuli bannayuganda please sayi gw'abantu guli kuyiika Museveni omulembe gwa Lwakasiisi n'obote gwe wajjako guli kudda abaana bali kufa abantu bali kufa mu bintu bitategerekeka kano na Rweiso watukozesa ne mututwala mpaka mu State House 2006 saafunadde 10 abantu ne batandika otubuuza ejjinja bye twali tubasuubiza bye mwatugambanga natoloka ejjinja nenzire waffe n'omuntu bw'ayogera nga bamunoonya bamutta Isma genda mukama akuwa ekiwummulo ekirungi ekyasinze okunkaabya amaziga ekiro nga ndaba live ya Tibonge okolawo emmotoka yo ng'eriko akapande ka MK kyekyasinze okunkaabya bw'obadde okolera era z'emundu ezakusse mukama akuwa ekiwummulo ekirungi ffenna gye tulaga Isma afudde leero naye ffenna tugenda obaani ffenna tugenda Isma mukama akuwa ekiwummulo ekirungi Isma obadde kyali waffe ba TikToka Isma obadde mukwano gw'aba akatambya ko mukawuliriza bulungi era kansubiremu mwena abali beebuuza abaho akolerani sente azijjawe ennyingi bwe zityo gwate omuvubuka omuto atayina mulimu guli awo gwesasula nnyo osobola otya kwata miliyoni 8 n'obeera ng'ozigabira abantu okwata otya miliyoni 2 n'obeera ng'ogafandinga mu kibiina kyotafunamu okwata otya ebintu eby'obugagga nga iPhone 14 Pro Max n'obeera nga ogigabanga ekirabo n'okwata miliyoni 5 n'oziwa obuntu just like that okola mulimu ki ye bw'oba okola omulimu ogwo osangibwa watumanye oli businessman nti osuubula China oyina edduuka ku William Street oyina ekizimbe ekinene nti wakola moolo nti wazimba akeedi nti oyina petrol station oyina bondi ya motoka oyina ki sente abaho ozijjawa bannayuganda bamutuuza mu nfo naddala ba TikTok ne batandika omukweshoninga sente ozijjawa paka lwe yava n'agamba munange nze nkolera gavumenti era sente nzijja mu gavumenti nga bamaze okumucunya olwo nno oluvannyuma lwa ebiseera ebyo okubanga omwami ono nga buli munnayuganda yenna ayogera atajja nanzikiriza ye nga atandika okuba nga amuwoninga mu ngeri etiisa igwe nja kusiba gwe nja kukola kino gwe katusatu nakukwatako igwe bino igwe biri abannayuganda ne batuuka ne beebuuza naye ono awoninga ennyo abantu atulaga nti ye takwatibwako dakiika 3 nja kuleetera poliisi dakiika 4 tujja kusalako dakiika 5 gwani dakiika 6 ffe tuli banene omuntu oyo akolerani munnange nakimala kizuuka ani gwe bakolera na biki bye bamukolera n'atandika okuba nga akuŋŋaanya abaana bangi nnyo babeere nga bayingiramu ekyo ekibiina nga bazze ku mukutu ogwo ogwa TikTok so abannayuganda bangi nnyo naddala e Bulaaya baafuba nnyo okulwana mpaka ekibiina ekyo nga bakijjeewo ku mukutu ogwa TikTok olwansonga
baali bagamba nti nno ebinaava mu kuyingira ekibiina ekyo tetujja kubimanya, ebinaavaamu biyinza okutusumbwa oba ne bitufuukira amaziga gye bugyeyo maaso. It's better ebintu weebiti ku mikutu bwe giti ne birema kubanga weebiri. Igwe bw'oba oyingidde ekibiina kiyingire, bw'oba oyagala okukolera abo abantu bakolere, toyingizaamu, to influencinga omuntu yenna kuyingira, tobalaga ssente olw'okuba nti nno balina obwagazi bwa ssente oba balina okuyaayana kwa ssente oba balina obwetaavu bwa ssente. Igwe tozireeta kutandika zibawa, omala okubawa nkuyambyeko mu kizibu bwekiti, yingira ojja tandika ofuna ez'obwerere. Nkuyambyeko mu kizibu bwekiti, obadde tolina miliyoni 5 nga kuwadde, kati twegatteko ojja kubanga ofuna 8 miliyoni 8 9 10, ojja funa buli kimu kyoyagala. Ogenda kuvuga emmotoka ey'ebbeeyi, ogenda kugenda ebweru nga bw'oyagala, ogenda ebintu ng'ebyo ebisikiriza abavubuka. Bannayuganda ekintu ekyo baakirwanako ne kimala ne kivaawo. Kamanye ki ky'olowooza ku biki ebigenda mu maaso nga weeyambisa comment section. Jjukira yenze Sheila Adita, twegatteko ng'okola otya ng'osubscribinga ate era ne notification bell eyo togyerabira munnange buli video neesobola okutuukako. Mbagala nnyo.